Tobeera mwabo bebagandi wali basuddewo ebyokoola n'odduka ng'osiiba obuuza bubuuza ndi babisuddewa ng'oleeta akabiriiti waliwo amaanyi g'oyambala ag'omwoyo mu kisiibo. Yesu kyeyava atugamba mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Mukama si yaba alemereddwa okijjawo naye gw'oboolera obulamu amaanyi. Kibanga bonooga nti akaliro ke nnina ku simu simu eva mu Amerika tekajja kumalako. Owebweru akubirana akusindikira ka message n'omugamba nti lindako mala okukyajinga. Kuba essimu eyeewala eyina engeri ate gyenywamu omuliro oba mwakigenderera. Kakati essimu yeewala togikwata na tuliroliro. Weebulira weka nti akaliro kennyinako tekajja kumalako. Kakati power is power either way. You need more power. Weetaagayo okumaanya agaba gasingako. Kati embeera bw'eba ekulemeddeko, Yesu yagamba nti ey'engeri eyo teyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Oyagala kujjawo ekinene taapinga mu Katonda atali era atanywa.